zenyo Yesu olw'okwagala okunene. Kuba ngandokose. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa nsobozesezza okujja okutuukawo mu budde olwaleero. Ekyo nkyebaliza Mukama. Share the video as much as possible. Beerako omuntu gw'oyita tusobole okugenda mu maaso ne programu nga bulijjo. Programu y'olwaleero okuva lwe nakizudde nti abamu mudduka kasita security alerts ziggwa. Kati security alerts zijjira mu kyawandiikibwa. Kati zijjira mu kyawandiikibwa. Nsooka kuwakya security alerts. Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2022. Wandiika ekitabo kya olubereberye essuula 4 olunyiriri olw'omunaana otuuka ku 12. Owandiike waliwo wano kyembadde nzijawo ekibadde ekigundi ekisobola okuntaataaganya maaso awo. So now wandiika ekitabo kya Genesis chapter 4 ojja kusoma okuva ku verse 1 naye nze nvudde ku verse 8 paka 12. Then owandiike ne Luke chapter 11 verse 51. Ekyo awo tugenda okujja ekyokuyiga ky'olwaleero. Naye security alerts za leero zo ziri mu kyawandiikibwa kirala. Zo zivudde mu Timoseewo ekyokubiri essuula esooka olunyiriri olw'omusanvu. Second Timothy, ekyandiikwa ky'olwaleero kivudde mu Second Timothy. Kivudde mu Second Timothy chapter 1 verse 7. Ulira Bayibuli egamba bweti nti kubanga Mukama teyatuwa mwoyo wa kutya. Oba nsomeyo nga ngenda mu security alerts kubanga abamu mumanyi okutema nga security alerts ziwedde. Bane mugenda kunsonyiwa video ene ine entandika gyetandisemu nga waliwo wano akantu kennina okujjawo. Kakati kankole ki? Kansooke mbawo kyawandiikibwa kino tugende mu security alerts. Tugenda kukijja mu kitabo kya Second Timothy chapter 1 verse 7. Bayibuli egamba bweti nti Mukama teyatuwa mwoyo wa kutya wabula yatuwa omwoyo w'obuvumu, okukola n'amaanyi n'obuvumu. Esimu yange ulira kati ekyo bwe mba nkuleetedde ekyawandiikibwa genderera nnyo embeera ebeera eriwo. Kakati awo tegeera security alerts ezijja. I want to prepare you before okitegeere kubanga Mukama teyatuwa mwoyo wa kutya. Yes, ebintu ebiri ewaka bitiisa. Ebintu ebiri ewaka buli abiwulira akwata ku mutwe. Ebintu ebiri awaka buli muntu. Leero tubadde tukayana ne bannakenya batugambye bwe tuti
ate mwe bannayuganda temutawaana na kwogera musirike n'okusirika mwe bannayuganda musirike abantu abatalina freedom of speech mwe wamu ayogerako gwe basiba gwe bayogera gundi ayogerako gwe batta mwe musirike temwina kye mutugamba kwegamba ensi yonna ekimanyi nti ffe twazingibwako dda guttimba tetulina ddembe lya kweyogera bannakenya bakyogedde ne ŋŋamba nze oba ndi mu Sudaani mbadde ngenda kwegaana Uganda naye ne ŋŋamba owange Uganda ye yange kangiwolereze ne ŋŋamba ffe twogera ffe twogera azaala ekibi akiwongerera nenneekaza naye wulira Timoseewo ekisooka Timoseewo ekyokubiri essuula esooka olunyiriri olw'omusanvu kubanga Katonda teyatuwa ffe omwoyo w'okutya omwoyo gw'okutya wabula ogw'amaanyi era ogw'okwagala era ogw'okwegenderezanga. Mukama yatuwa mwoyo w'amaanyi si mwoyo wa kutya. Okitegedde mmwe abalokola bagamba munnange Bayibuli egamba tugondera abakulembeze nga basalako emitwe. Kati ekyawandiikibwa security alerts za leero ziri mu kyawandiikibwa ekyo ekigamba Mukama teyatuwa mwoyo wa kutya. Gwe wenna embeera gy'owulira ewaka buli ky'owulira buli kimu kituufu omusajja alina pulogulaamu ze ku mmeeza. Kwegamba gwe bagenza okukugamba gwe wakiwuliddeko nti olanya yamaliriza ebintu bye byonna ku mmeeza byonna n'abimalayo n'alindirira okufa. Yabimazeeyo n'ennyumba yagirese tannaba gimaliriza n'awaka nga tewali mataala. Kiki kyengezaako okukugamba? Sigamba nti pulaani zonna z'alina agenda zimalayo. Munnange dynasty omusajja ali mu dynasty era mutabani we ali mu kusaba buyambi all over the world, all over the countries. He's walking all over looking for support. Munnange ate tunaddawa golowooza olanya ye ebyo byonna yamaze bitegeka n'adda wali Seattle UK n'alinda okufa. Yabimaliriza. Kati Mukama teyatuwa mwoyo wa kutya. Ekyo kye kyawandiikibwa ekiri mu security alerts z'olwaleero nga ngendo zigendamu. Kati wensibe enkoba onywere. Buganda region, West Nile, Northern Uganda, mwesibe enkoba tunywere. Mukama teyatuwa mwoyo wa kutya. Muyimirire mukangabale. Tuyimirire tukangabale. Yessaawa ey'okulwana naffe tuzzeeyo kubanga Mukama teyatuwa mwoyo wa kutya. Mukama abawe omukisa. Nammwe abagenda abadduka nga security alert ziwedde ate era ne Mukama abaagala mulokoke mutuukire ddala okumanya amazima n'amazima gabafuula ab'eddembe. Teri aligenda mu bwakabaka bwa Katonda nga tayise mu Yesu. Yagamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Kati oba otematema ogwange nze gunvuddeko obulokolere ekkubo n'amazima n'obulamu. Kati gwamanyi bw'oba ononyawo wano ng'ononawo security alerts zokka nako nkayisizaawo. Kaakati nno Moline Skin Care yakutuusako programu eno wonna wooli okwetoloola ensi yonna. Batumidde mwenna buli omu wooli baŋŋambye jjinja mbaale ye kati ebizindalo biri waggulu. Olunaku lwe nakyusa ne ŋŋamba nti nzija ku 11 ow'ekizindaalo yeebuuza lwaki yabagamba obbateerako. Si be bamugamba nti tutereko ASP ye yateekangako naye lw'essajja ku 9 yali alina okunnyonnyola lwaki sizze. Ogenda bamatiza nti nzija ku 11 it was a tag of war. So mbatumidde mwena naddala omuntu ali e Uganda ng'oteekako data n'ondaba gwa I respect you. Ate waliwo first battalion yange ene y'omu Middle East eyo first battalion eri essaawa z'ekisiibo muganda wange kati buli omu ali mu kukukuta akasimu kali wano Bluetooth esimu wamatukayo neegwa. Waliwo ow'essimu yawamatuseeyo neegwa agikwekereza alina okusitula futaali alina okukola bw'ati essimu neegwa mu supu futaali n'agwa mu ssimu. Kwegamba bintu bizibu nnyo naye wenna nga osala amagezi gonna okuwulira programu eno. I respect you. Webale nnyo webalire ddala. Mbasaba okwongera okusubscribinga n'okulayikinga n'okusharinga ku YouTube. Ogendeyo olabe vidiyo ezo n'ezotalaba zonna gye ziri n'empya gendayo ku YouTube ojja kuba otadde ekinusu
ku account ya ASP ku YouTube. Yes, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Now, nsookewa ebyokwogera nga bingi nnyo leero. Waliwo meeting eyabaddewo olunaku lwajjo, gibagambyeko nga nva wano, yabaddemu abachina babiri, yabaddemu abakoleya, waliwo oba n'omu Italy, oba yabadde mu kyomulala, yabaddemu Sam Kuteesa, yabaddemu Amama Mbabazi, yabaddemu ba architectures aba dynasty abaagala okukola dynasty mu Uganda. Bingi nnyo ebyayogeddwako, bingi ebyateeseddwako wano we twayisinze okutegeerera ensonga lwaki abakalamojja bafa era lwaki abakalamojja bakyafa. Ekissa abakalamojja by'ebyobugagga eby'omutaka ebiri ekkalamojja. Ekiri ekkalamojja bagenda kukolayo ekkolero ly'essimu erikola amasimu n'emmundu eza pisto. Bagenda kukolayo ekkolero nga ddene ery'emmundu eza pisto entono, pisto ezo bastola. Yes, n'okukolayo amasimu, okukolerayo amasimu. So kubanga matiriyo yenna eyeetaagisa okukola ekyo mukalamojja bamuzudde. Nabagamba mmwe dduli nga mukaba Museveni atubbye amafuta g'ebunyolo, bannaye omusajja atubbye. Nimbagamba Museveni talina byatubbye. Katonda akyasobola okuteekayo ebyobugagga bingi nnyo mu ttaka ebirala. Nga Museveni abadde atandika butandisi ku bugagga Uganda bweyina buli lunaku bavumbulayo ekipya. Talina byatubbye. Era kakasajja senga tukakwata leero tukajjawo ebbanja tusobola okulisasula mu nnaku 6. Eryo lye bagamba ebbanja lituse. Beewola amabanja ne gaggwayo. Kaseija n'aswala gundi Bahati abo babiri be baazinonanga. Bwe baamala okuswala kaakati baabajjawo. Kati baaleeta Amos Lugoloobi ali awo atunulanga eyeesiize gundi robu. Edda baatusiiganga robu n'otuna bwoti bwenna yalina ali bwati Amos Galabuzi azze Minister of kaakati ye Kakwerege waabwe. Gundi yakoowa ani Kaseija yakoowa okuswala. Kati baaleetayo New Brand alinga eyeesiize Kyapambalasi Vix Kingo. Era abannange temugamba mbonna naye essente alinga atunula mu mukka, alinga ayimiridde mu mukka. Naye mmwe mwali mufumbisizaako ku nku ezivumbeera Gasiya nga abadde avumbeera bw'ati ayina omukka ate oli mu kiyungu olina okuseesaamu obugundi bujja. Yenna Lugoloobi oba atunula atya. Kaakati baaleetayo New Brand eyeewola. Ye Museveni ali wali abalaba nga abasiriwaza. Kati naye luli yali alina Bahati nga kasitola ba Bahati. Kasitola Bakaseija naga ebbanja tukyasobolera ddala. Okukyusa luyajja n'agamba wabula bannayuganda okwekaza kubeerawo naye eddi ebbanja. Bannange ebbanja ddyo lisusse sikyalisobola. Oyo ne bamuggyawo. Kati baleeta Amos Lugoloobi Sajjabbi. Wamawulira bagala bateesezza okukutula most especially Buganda. Gye nabadde nva wano nabawadde ekyawandiikibwa ne mbagamba Buganda muli munnyo gwa Uganda. Ekyokukutula Buganda kikyagenda mu maaso okusinga ne bwe wali okirowoozezza. Mu meeting bagambye bwe bati balina okukutula Buganda batuuke n'okubanga mu Buganda okwesimba mu Buganda nga ba MP abakiikirira Buganda mu parliament nga tekuliko Muganda. Bino ebintu mbyogera naye simanyi oba ab'Emmengo mubiwulira, simanyi oba mumanyi bano abasajja. Ekibi bwe tuba twogera mugamba bwati ntekero mugamba bwati waliwo abatuula eggulama ku geeti bakola bwa sikaali ne batuula eggulama n'anoonyaawo ekintu ng'omupantagoni n'aweereza nkuwe ettaki, nkuwe w'ettaki n'aweereza Kakwerege we kata ne batambuza olugambo kuba tebalina byakola.
bye tubagamba mubiraba abagezi mwefuula abagezi naye ebintu bye twogera nga mutuyita abasiru mumala ne mubiraba mujjukira olunaku lwe nabagamba obusaanyi oba mulwerabidde ngenda ddubajjukiza nabagamba pulogulaamu zange enzikola siina azinkolera okujjako drone zange bwe zimala nezimbuulira ntuula nenkola pulogulaamu yange era abamu kummwe mwajjukidde dda mwagambe bannange Kakwerege yakyogera mutabani wa Katongole yayogera dda ku kintu ky'obusaanyi nakyogera vidiyo yekyambuze naye nakyogera era mwe bembadde nammwe in fact mukijjukira abasinga obungi mujjukira nga njogera ku busaanyi genda mu mawulire g'eggulo wabula bagambye bwe bati obusaanyi buzinze Uganda omanye ekyeya kiri e Kenya ne Tanzania empewo yabufuuye nebujjeeyo nejje buleete Uganda tukaaba tuti obusaanyi ng'e Kenya gye bwavudde tewaliyo ggulire ly'akasaanyi e Tanzania gye mugamba gye bwavudde tewaliyo ggulire ly'akasaanyi mutubulire waliwo eggulire nga Tanzania ekaaba nti bannange akasaanyi obyokisa akasaanyi bakayita batya mu Luswahili wakisaanyi wanakulya kitu kila plants gwe wali okibuliddeko nti nno Tanzania ekaaba obusaanyi oba Kenya ekaaba obusaanyi bwe bubanga buvuddeeyo gye buvudde wateeka okuba ng'ekiriyo kirala eggulire litekwa kubanga lyasooka eyo ng'eri enzige twasooka netuwulira enzige Kenya Ethiopia enzige zivudde wano bwe ziti Yemen nezikkirira naye ziri ne batandika ogendo zinonako e Kenya ne bazinonako ne bazigoba ziyingire Uganda ziba zituukawo emaraba ne ziweta ne ziddayo e Kenya ne bagamba bannange enzige ziganya okujja ne bazikwata ne bapakirako mu kutiya ne baziyiwa ku sayidi ye Uganda nezidduka ne ziddayo e Kenya ne bagamba bannange enzige ziganye okutuusa lwezajja obusaanyi butusalako buty omulundi gumu ne tubutegera nga bumaze n'okulya ebintu saabagamba nti bali mulaabu batabula busaanyi saakibagamba anti ffe basiru ffe tetutegeera ffe tulimba lwaleero nkugambye Mmengo muwulire omusajja kati mmuleka mbabuulire omwaka ogujja wulira ddiiro eriwo kino ekintu mugenda kirabako buli omufuna wookinootinga olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olubiri luli olwa waggulu wali awavugirwa egundi z'empaka wali awaabeeranga enkuuka olwo olubiri lugenda vaawo Museveni agenda ddujjawo I repeat simanyi oba Ssaabasajja Kabaka akimanyi oba banaalimba batya oba banaafera batya waliwo enkulaakulana egenda okujja bagambye bwe bati bagenda zimbawo ebizimbe ebisinga nga ekizimbe nga kyekisinga obunene mu Africa wabula Abachina n'Abakoleya be bagenda okizimba bwe muwulira omuntu yenna abalimba mbw agenda kukulaakulanyaawo Museveni tebakulimba kyabadde mu meeting eno bagambye ave wakati ne Kabaka waabwe ave wakati mu kibuga ave mu kibuga twagalawo Abachina baagalawo mbabuulirira wano listen emmwanyi egenda kugula siringi 8 I repeat emmwanyi egenda kugula siringi 8 abasajja bambabazi batudde ne bagamba Omuchina bamuwadde emmwanyi ya Uganda ku nusu 8 yagenda atunde zaayagala temugenda kuddeyo kumanya mmwanyi eri ku ssente mmeka katale k'ensi yonna okujjako gw'alina Google ate era ne bw'onoogogolinga tolina gy'ojja zitunda kubanga Google tegula mmwanyi eye Uganda bagenda giteeka ku nusu 8 why Museveni alina ssente zaayagala empitirivu nnyo Abachina bagenda zimuwa n'Abakoleya bagenda zimuwa naye nga tagenda zibaddiza bagenda kusuubula basuubulira ku bbeeyi entono yagambye bwe bati emmwanyi nze bawadde nga bwe nabawa ebyennyanja jjo omukyala yakaabye omukyala wa jjo gwe nakubye wano ekintu kye yasinze okwogera ekyankutteko ennyo nange ekyankutteko ne mpulira nga nnyenje buse yagambye tetukyalya sabbuleenya tetukyalya mpuuta ekyo kintu kye kyasinze okunkola obubi nenzijukira tetukyalya mpuuta abaana baffe ab'omulembe guno tebamanyi mpuuta ffe twalyanga empuuta n'ogenda ku ssomero ne bakuwandiikira ebbaluwa ne bagamba eyo ebbaluwa gizeeyo ewaka ne bagamba bana yafande Katongole tutaase ku baana tebayinza kutuula na bannaabwe abaana bakyumuuka abaana mubanaaze mubooleze n'engoye kati maama yakolanga bw'ati bwe muba mugenda okulya empuuta muggyemu engoye muggyemu engoye ne mulyoka mugyamu engoye ne mulyoka mutuula
n'olyoka okikola empuuta nayo nenyumizaako abalala nti naye bannange bano abaana bali empuuta olya supu n'akulukuta n'omunona wano kuba omukyuzi gwo gwabangawo tata namanya nti yaguze empuuta kati gugenda otuuka wano ng'eno yonna wansi wenna wajjudde edda kati olumala ng'akabuto kapiipye ne bakutwala ku bbaafu ne bakunaaza n'olyoka oyambala engoye awo abaana enkera ne basoma mu kiraasi kubanga ffe tetwabanga nangoye zisiibwamu nazisomeramu bw'ozuukuka nga bukugenzeeko odduka buddusi n'ogenda ku ssomero ate nga muwaliiridde empuuta oluba otuuka banno naye bannange nedda ate temukisusse omukazi yakabe nagamba bannange tetukyalya mpuuta abaana baffe which is very 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 true. Museveni yagambye bw'ati emmwanyi ngibaweeredde ku nnusu 8 kati teebereza kiro y'emmwanyi ng'eri ku nnusu 6 omusajja agibaweeredde ku nnusu 8 ezo zonna Museveni azitutte bazimuwadde in advance. Yagambye bw'ati Bugishu region Mbale region ne Buganda be basinga wano okulimya emmwanyi abalala bo bagezaako bugeza bali ku byabwe kati abo bo tubakutulire mu bya bulimi. N'agamba bw'ati kye muva mulaba nga bookya amasomero gammwe tayagala muweerere baana jjukira etteeka ly'okuwasa n'okukola ki okusasula abakazi ente n'okubasasula omusaala mu makalijja okitegedde ali mu kututwala bweru byonna baabizzeemu in summary. Bino ebintu mbyogera munda banga kakwerege kasita n'obusaanyi mwabulabye kati mwabadda ne mugamba mbuno tulye ne gurama mugundi mu bbula bikolwa tetulina byakukola nkugambye olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka oluli olw'emmotoka z'empaka wali olwa pikipiki luwedde mbabuulidde zezo fayiro eziri ku mmeeza era twabawo omuntu ne bwajja nga avudde mu Buganda wakati n'agamba Abaganda temutya olubiri tugenda kulusengula tuyina enkulaakulana wano mmanya oyo emabega waliyo omuntu omulala akimukozeseza kimuganda baagala nga mu Buganda temuliimu Muganda ayinza kukiika mu paalamenti kyebava babookera amasomero gammwe amasomero gakyajja medical stores simanyi drug store simanyi oba biyina enjawulo I don't know medical store drug stores simanyi and what mwetegeke bagenda bookya amasomero bakyagookya Museveni ayinza n'okugenda n'akumako mulago omuliro oyo omusajja mumuyita wakusaaga nga mulinamu abalwadde Museveni ayinza okugenda enkya temwewuunyanga nga mulago ekutta omuliro wodi aba intensive care unit omusawo ye nadduka aba intensive care bonna ne basiriira oyo ye Museveni wammwe naye Museveni yenze ndi musonyiwa kubanga weewaffe eri twejja naye abamuyambyeko okutukola bino ebintu mwe musinga okuba ababi kiwanda mwe abaffe abamuyambyeko mwe musinga okukola mwe abasinza okuba ababi akakasajja tekalina maanyi ganyinza ne bumala bukya ku makya buli minisita yenna n'agamba no ekiri mu ggwanga no ndekulidde ekyo kyokka kimumala okudduka oyo omusajja Gaddafi yali akyalina amaanyi mu lutalo kasita baminisita baatandika okuweta tetwaddayo mulaba duli baali weebali ng'ajja n'ayogera Amerika kyekoze nkirabye Tripoli naye ssebo mulindeko ku ssaawa 6 ne dakiika 7 kyengendo bakola era oba oli awo ennyonyi ya Amerika ne Gaddafi agikubye banaye Gaddafi ng'akaayi naye kasita bagamba abadde minisita wa foreign affairs yawese bamukwatidde mu gundi mu kizidani zidani muki badduka nga bagenda awe wabazidani waggulu awangola Algeria agenze mu Algeria ate tubadde tukyalyawo ne minister in charge of Kakwerege na yawese tetwaddeyo kulaba Gaddafi tetwaddeyo mulaba Gaddafi njagala ba minister batandika okulekulira kati olabaka akasajja mujja kanonyanga temukalaba kati mwabaka yambako you was a problem of the Republic of Uganda
ekiro wabaddeyo okusamira Museveni alina ekisolo kye yasaze wabula drone yakirabyenga bweba teyabadde engeye yabadde nkima kwebyo ebibiri bweba teyabadde engeye kubanga ekitebezo akakima oba engeye yagisaze n'atabula omusaayi n'aguteeka mu gundi na oba ayagala mulekerawo okumugeya oba ayagala simanyi kubanga babasawo bakola ekintu bakutumya ekintu nga bakigenderedde agamba genda oleete entungo genda oleete obulo genda oleete enkoko genda oleete olubituusa mbulu nakolera ensawo simanyi mbuna ensawo y'abajjajja ng'atandika ayi bajjajja enkoko ekokoole obulo bulongoose entunga etunge emikisa gy'omuzzukulu kati obengeye tayagala kuddayo kumugeya nange simanyi abo abasajja akatunda atunde era jjajja kana akatunda atunde omwana muleka agenda atunde buli kintu bakyogera bakikutuma nga bakiinako erinnya balyongerezaako nakwongeza kikolwa akatunda atunde engeyageye tebaddamu okungeya ebyo mbugenda oleeta amazzi ga mukoka ng'oleeta amazzi gundi amazzi ga mukoka mbuna akugira jjajja ono mukoka akokoole Museveni yasaze oba nkima oba ngeye kati abengeye munoonye engeye zammwe obanga ziwera bwe wabaawo gye mutalaba akakasajja kagisaze ekiro mbabuulidde njagala kudduka ebyo mu bufunze byebyo ebiriwo mu bufunze byebyo kakati njagala ngende mu bino wammanga waliwo ebintu bye mulaba ku TV ndi musanyufu nnyo aba TV mbadde mbaliko nnyo waliwo omuntu omunene alinga baasi ng'akola mu mawulire gwe njogedde naye wabula bannange mmwe aba Bible and politics mwe muleetedde eddoboozi okwabya ebisenge n'eriyingira abo bakakwerege mubalaba bajja ne basoma eggulire lye babawadde ebituufu babirina ebituufu babimanyi kati kambabuulire bukyanga ekkeesi yoolanya etuuka tebikulwangako naye bannange mukama bwebali Yesu bwe yali azuukiza Laazalo yagamba bw'ati yabagamba mugyeewo ejjinja n'asaba essaala bw'eti nti ayi kitange gulumiza omudduwo n'omuddu wa kugulumize okitegedde njagala kwebaza Katonda atanswazizza eno Museveni mu bantu alabikanga ekintu akitaddeko public relations wali asimanya ebyoya byolaba babijja ku byoya by'embaata bagatta ebyoya by'embaata ne bagattako n'ebya Namunnungu bakulaga mbukkale kyaweeri nkugambye omulambo gw'olanya guli mu buwambe teri yali agukubyeko liiso era tebamanyi oba ekiri munda olanya tebamanyi ayinza n'okuba nga yabatereddemu omulambo gw'engeye yamaze okusala engeye nga ye yagiyinsatinze we call it insert mu binding mu lulimi lwa binding bakiyita inserting yayinsatinzeeyo engeye muli awo mukungubaga mbabuulira tewannabaawo omuntu abikula kweyo keesi tokkirizibwa abaana be mulaba abo abazina byabatamye dda babajja engulu nga babagambye bagenda bawalaawo ensi buli lwakuba ati omugere waati buli endege evuga ssente kuliko alaawo ensi semenya okulya okunywa okusula ebbanga nno lye banaamalayo babawambye tebabasasulanga kasente bagezezaako okwekyanga bali under arrest buli bagira nga babagamba musituke muzine naye balina omwogezi naye bannange embuuza winyidde oluggo omwogezi w'eggulu agamazina bagayita ddolo bagayita ani mbuno agamazina bagayita ddolo bola agamazina bagayita bola kati kasula babola ng'omanya nti omufu yamufudde nakyo deesi bulwadde ki nakyo deesi buba bulwadde ki mutubuulire nakyo deesi alimu sections section ba oba section pyu musoke mutubuulire
ne constitution bagamba bwe bate according to the act of the constitution section swa ng'omuntu agikusomera ng'omanya kawairo kyakakukutte mbuuza munacho desi kakyakasse olanya bakulimba omulambo gw'olanya guli mu buwambe n'olwaliro tebannaba kugutunulako bakulimba kambabuulire njagala kwebaza Katonda kubanga ebigambo byaffe biri confirmed naye ku muntu oli owa wansi alabira ddala ng'omulambo guli butaala gulya butaala kubanga buli kimu weekiri kati njagala mbabuuze mwagala kuŋŋamba nti bannabyabufuzi be baafiiriddwa ennyo olanya okusinga abafamire y'olanya mwe bwe mwagala okiŋŋamba taata woolanya okuva lwe yayogera mu mawulire tebaddangamu mutulaga taata woolanya tewali yali azzeeyo kumu interviewinga yadde mu mawulire naye buli lunaku batteko okutulaga deputy speaker ng'akaaba deputy speaker obadde girlfriend woolanya obadde kadaama woolanya njagala otubuulire lwaki olumiddwa nnyo olanya wano waliwo omuntu kadaama ng'abadde yategeregana bulungi ne boosi we n'afuna ekizibu kadaama n'alyoka akuba essimu ng'akunkumuka amaziga kulinga si kukaaba mugamba mbuna abawarabu babi waliyo omuwarabu omulungi n'afuna ekizibu omwana n'alyoka akaaba pasita sabira boosi wange kiki munange boosi afunye ekizibu atomedde naye agenze omutwe bagumusanziza mu kkubo naye bambe musabire pasita boosi wange bw'avaawo mpeddi ate waliyo omu nga ye agamba awo kasimbudde senga tadda ensi bwetyo bweri senga tadda maama aba ali awo ng'ate akomyewo n'agamba mukama teyawulidde naye waakiri enkya wulira njagala deputy speaker otubuulire obadde kadaama woolanya oba obadde mukoolanya lwaki gwalumwe nnyo lwaki gwali mu kamera gwakaaba ne Ronald Mayinja yatuse ku mulambo n'akola we si bunaapozinga ku mulambo gwa supiika naye bannange NRM mwekoze ebintu kwegamba atulaganga gwe kasajja gwe mu parliament wali oyina kgenda wali ofunye open ticket mu bantu abaali basoose mu parliament ekisanja kino kaali akakasajja oyo musajja oyo yali amaze okuyitawo mugomba openire Museveni n'amuyita simanyi n'omusajja bamuyita Ssengo namugamba gwerekera Ssengo kwata sente ne katunda future yako kati kayingiddeko mu parliament nga kakungubaga katuuse wali gunde ekifaananyi kiri eno ngowa kamera ali ne kajja nikapozinga mu parliament mbo omwana waka alimanya mbo omugenzi yalinnyako mu parliament aliraba naye Kayemba Solo gwe twali tetusuubira Kakwerege sebo buli lunaku akiika ate nonno naawe ebirowoozo ebirungi Kayemba Solo y'omu kuba MP banga ab'omwaka wali omuwuliddeko ng'ateesa hali awo alinga Kakwerege naye Kayemba Solo ayogera ekintu n'ogamba kino ekintu Profesa Kanyehamba si yakyogedde oba Profesa Kanyehamba nkubuulira Kanyehamba buli lwayogera ayogera magezi ate ali arrogant n'okuvuma avuma naye akuvuma nga avumira magezi meereere kati ye Kayemba Solo waffe gwe tulina kakati wamaggo owulira lwaki bazadde boolanya tebabatulagako babatulagako lumu Solomon Kaweesi njagala otubuulire ani yakugaana okuddamu ogende yengulu bannange entambudde nenoonya gwe yasoma naye wabula it was a tag of war to find someone but he was with him in the primary up to the university nebanyumya nagamba ate nkya I will bring another one the student the fellow the student here in Gulu nga tewaddayo ani yakugaana Solomon Kaweesi ani yakugaana ekyo nakyo twagala okimanya wabula ekinsanyudde ab'amawulire balina ripooti entuufu bakimanyidde ddala nti Museveni ye yattoola nyambabuulira ne ripooti baziina byonna bye baazuula ebituufu byonna babiwaniseeyo mu bire kati Museveni oyo kyayokya n'ebire byokye olwo olulimi lwaffe lwa mulembe guno ajja kwokya byonna naye ebire tojja byokya abaana babiwaniseeyo mu bire liza byonna weebiri ekyo nkubuulira get it from me omuntu munene bwati mu New Vision ali mu mawulire bwati munene bwati ali mu NBS munene bwati ali mu STV
kakati mugende mu banoonyi awo gonna ali mu monitor ali mu daily monitor munene bwati alinga basi agambye bino tubimanyi naye akasajja kanyize munne waako nkugambe tewannabaawo njagala mumbulire deputy speaker ekintu kyakaabira akimanyi ekyo ekiri mu keesi kiki yakirabyeko batubulire yakirabyeko kati Museveni yakwata n'abasuulamu ssente n'agamba bw'ati ssente obukadde 7 biliyoni 7 ne bakayanira ssente bazirinze nga tezijja wulira ba MP b'engulu bwe mutatuwa ssente tugenda bajjako omulambo gw'olanya kwegamba olanya mwamutunda naye bannange muyina emitwe basajja mmwe mu parliament muyina emitwe mwatunda omulambo gwa munnammwe bwe mutatuwa ssente olwaleero temuleeta mulambo tujja gwenonera ku kagaali abasajja bakyogedde nengamba naye mukama omanyi waliwo abantu abamu aboogera nabadde ndi awo ngo zireese gundi buno bulimba yayogedde amanya g'abasawo abaganda leero leka ndage lumbuye nti nze basamulekere bazeketa nze simanyi muzukulu wa gawale gabi nze nayogera awo amanya ndowooza agenda okwogera amagezi nayogera obusiru yagambye bw'ati ate nno neeri yakitambuza bannange olwaleero ddiini saava ayabiza lumbuye naye buli obusiru obwayogeddwa naawe osobola obutwala lumbuye njagala ombuulire lumbuye teweewamba lumbuye weewamba bw'oba teweewamba yogera waliwa ekyo kimu ate era ngenda kukwabya lwe baakuwamba taatawo ne gavumenti bakola ndagaano ki sente mmeka ze yalya zoogere bw'ogaana byonna ngenda byogera ate yeewamba ate gavumenti esasula etya kitaawe buno bulimba gano mazima naye osanga omuntu abitambuza ebyo byokka wabula yayogedde neŋŋamba leero tikyalumbuye bukyango oyabya deodorant owedde yagambye lumbuye nze ngamba kwatidde ku lumbuye neŋŋamba leka ntuule wano mpulire tica wange omusajja yayogedde obusiru ate lumbuye bw'aba yeewamba ate gavumenti ekutuleetya ddiiru ne taata wa lumbuye naye bannange mukama omanyi bannange njagala okutwala omukisa guno okwebaza omukyala simanyi oba gyali naye kyemmanyi akyaliwo bamuyita madamu Anet Akankwasa ye yansomesa history senior 1 twasoma senior 1 tugenda otuuka mu bigezo nga batuleetera akakugu bwe kati kaliko ebibuuzo 6 mbuno otwolako 3 ne batuwa empapula nengamba kakati kwegamba nensoma emyaka gyonna ne bampa question 3 gundi banga yonna linsomye nengamba kale de kambalageko zagenda okwera kika 15 nga history mumaze why missionaries came to East Africa nengamba ekyo nikyo to spread the gospel, to teach people how to read and write, to read. Answer zange is happy 7 names take a case nengenda kunamba endala ngolu ziwedde nengenda kuba Arabs nabo nembakola nakona niteka ko 3 ngenda kuyira abaana madam mo paper nengamba abana nozine gundi enkwerege nengamba madam nze maze nangamba ngane na akapepa akasoka sikatuse wakati mulage nti nze ndasoma P7 nintambula nengenda ninfuna 00 nansoma ngagira lete empapula nambuza ne yigwe mwana gwe kitawa akuleta mu kisulo kukola bino ne mubuuza kiki kye nakoze ekyo obulimba tebajja kusomesa tebasomesa abantu okusoma n'okuwandiika nantuuza ku gundi nandagirira engeri gy'okuza obwongo n'obutambuza n'onoonya ekintu n'okola taamwe yaddako nasaba mu pepa buli omu n'atya amaladamu mu pepa nga ntegedde nti kana ka question akamu okagaziya ebintu bingi nnyo ne bagamba empapula ziweddewo madamu Akankwasa Anet mukama akuwa omukisa weebala okunzijayo mu P7 Bunjako Primary School St Mary's natunuulidde omusajja nze omuntu bw'oba oyogera nkutunuulira ng'era obwongo bwange butambula nagenza okuwulira buno bulimba ng'ate ayogera mazima gano mazima kumba ayogera bulimba lumbuye bw'aba yeewamba ate kitaawe ssente alya zaaki mu gavumenti naye musajja gwe ddiini saava oyina amagezi ani akutuma ddayo osome ddayo tuula osome ddayo owulire puroguraamu yo ogiwanuleyo n'omwana wo tagirabangako omwana jagamba taata yali ayina obwongo bwali mu buto ng'ebyenda biri mu mutwe
yagambye ate n'ebirala nkyabireeta ampita wakusaaga nze gawale gabi ayina amannya ge yayogedde konze lumbuye leero awedde oyo naye mumaze ate nga n'obudde bwange mbwonoonye mbuuza palamenti mwe mwasinga okufiirwa mwe mwafiirwa ennyo okusinga famire ya gundi okusinga taata w'omugenzi ye lwaki mumujja mu bintu bino nga ye yafiirwa omwana omulambo ogugenda okuziikibwa lwaki temwambusa omulambo gwabwe ne gubeera gye bagenda omuziika bagenda gutwala ku lunaku lwakuziika bannange mbabwira bannayuganda olanyona asobola okubeera ekibiriiti naye mwe mwali mwokezaako ensiko oteeka akaliro bwe kati wantu wamu nkugambye nayo kyekyalo nayo kyennyumba ennyumba y'omukazi nejja talima waka wajjudde ekisiko ate atunda omwenge ali mu kisiko nze nayokera eno bwenti omuliro ne gutambula ne gugenda naye waliwo eyandaba nga njokya waliwo eyandaba nga ndyawo nkejja ngira bwenti ennyumba olwajja ne bagamba ndabye omutabani wa Katongole yayokeza gundi ensiko eyo mba ndi awo ng'ekyalo kizze waka akasisira konna kaguddemu Katongole omwana wayokeza konze ntya namulengedde oyo wire konze kati Katonda atuyamba twali tuva ku lubimbi waliwo omuliro gwe twalabako mu biseera ebyo nga bookya nnyo empiira nali nnyina puliida wange maama naye ani puliida wa Kampala yani ono omukyala wa Noopu n'alyoka ayingirawo n'agamba aliwa tugenza okuva mu nnimiro ng'omuliro teguva eri kumbe waliyo gwali guva eri nze n'ennyanguwa wano ogwange gwe gwasooka wali akasiisira ne kajja maama n'agamba ekyo ekitasoboka kyekyo omuliro ogwo gubadde gujja kasita nnamufuna neŋŋamba nze sinnaba kwokyako tata n'aŋŋamba wiro yokeza ennyumba konze tata sinnaba kwokya abantu ne bakuŋŋana konze sinnaba kwokya ku nnyumba nga wenzikiririza alina okuliwa naye nga musajja wattu aliwo eki konze kankube naye nga ntaasa ye konze sinnaba kwokya tata nantiisatiisa nange neŋŋaana nga Shamimu Malenda agamba omwana si ye yayokeza taata nantiisa n'amala nakkakkana n'agamba nze wire mumanyi senga yabadde ayokeza yalibadde yeye kale musituke mugende nammwe muve wano mugende munoonye yayokeza ennyumba zammwe wayitawo wiiki neŋŋamba maama nze nabachoma maama naŋŋamba what konzi nze nabookya olanya ayinza okufuuka akaliro akayokya kigavumenti kya Museveni ekyo ne kiggwawo nze nali njokezaako oluyiira mmanyi kyekitegeeza tusobola okwokya ennyumba ani yayimba Pastor Bugembe ennyumba ya sitaani kekwata omuliro ennyumba ya sitaani naye bane tetuyinza kwokya nnyumba ya sitaani eri e Uganda jjo omukyala yakabe n'agamba mukama State House etuddeko bachwezi naye mbuuza tetusobola kwokya nnyumba ya sitaani eyo nekwata omuliro tusobola okulaba ebintu bibiri ebiri mu Uganda ebikoze akaliro senga tobadde tuli bumu bannayuganda kalamojja noolanya wakiri tutandike tuti Kalamojja community in Kampala Kalamojja community in Buwama tutandikirawo solidarity with Kalamojja community in Buwama tutandikirawo buli katundu Uganda yoneko nga bwe tubanjoolanya omutwe gw'olwaleero ngo bawadde omutwe gw'olwaleero gwa Museveni ne NRM muganda wa Mwolanya aliwa gwe mutwe muganda wa Mwolanya aliwa Museveni olanya aliwa Madamu Speaker olanya aliwa aba NRM olanya aliwa ulira abantu jonna yogeddeko nti bannaye kite mutuletera kuba student bolanya ne mutuletera kuba era babaleese niba basajja mwe muyina emitwe kati kitegeeza siba kukyogera temwandibaleese nababuuza lwaki temuwabaleeta entebe ne babaleeta egindi ne babaleeta emuyenga lwaki basomera mu masomero geeri bazaalibwa eri lwaki temwatwala olanya ne bamukungubagira ku ground lwaki mubadaivatinga era aboogerera yani Winyiddolo neba naye Museveni ojoze Winyiddolo Museveni omazeemu Winyiddolo supu we tunaaviira wano nga Winyiddolo asigaza bifi supu temuli Winyiddolo wakwongeramu bwongezi tuzzi ate omunnyo gwaweddewo kakati awo simanyi nva ze tugenda kulya
kino bwe mba nkyogera mmwe abali emmere y'omu tawuni ey'omu woteeri n'obeera bize n'ogera ssaawa 9 maama gundi ndeetera ku mmere akuleetera ebiva nga biringa amazzi aganaabyemu engalo n'ogamba maama gundi kiki kino kiki ati munnange naawe emmere ogisabye obudde bugenze buli lwalaba nga enva ziggwamu ate nga bakasitoma we bali ng'ayongeramu otuzzi ngayo kati gwali esembayo olya bizzi kati olanya aweddemu supu kati sawa yakumuzzaamu tuzzi addeddemu ku supu kwegamba kati yatandise n'okulumira Winyiddolo yasigadde bifi supu temuli buli ekyobusiru Museveni kyayagala okubikawo asindika olanya agamazina bagayita bbole kakati kasola babbole ng'olwomanya nti omufu yennyini yali mu ntaana mugibikule omufu yennyini yali mu keesi mugibikule naye mbuuza lwaki abantu abafa mu gavumenti ya Museveni lwaki tebabikkulwa bannange kyekintu tukyebuuze lwaki abantu abafa mu gavumenti ya Museveni tebabikkulwa Kasirye Gwanga teri kumubikkula Francis Ayume teri kumubikkula ani teri kumubikkula lwaki kakodyo kyakali mutabubikula Museveni abaliira abantu ate buli gwatabikkula ateekawo abasirikale ne bakuuma entaana ekyo kisaana kubanga wasoma nnyo okukizuula nti omufu afiira mu gavumenti ya Museveni tebamubikkula kakodyo kyakali mu butabunyu kwegamba eyo nayo rules of procedure nga ffe bakakweregete bitukwatako kubanga waliyo rules of procedure zikukwatira eryo mu paramenti rules of procedure era bwe wali wavuma wa paramenti ate naawe oli Mr wa paramenti n'ovuma Mrs wa paramenti rules of procedure zikukutte newankubadde nga wali Tanzania kakati mbuuza akakatundu temukatusomera busomezi nti kwegamba mwe mu gavumenti mwateekamu mukawaayiro rules of procedure afiiridde mu gavumenti ya Museveni tabikkulwa mukitubuulire tukiveeko kireme kutulumya mitwe lwaki Museveni tobikkula mirambo kati mukakasiza nti Museveni ali abantu mukakasiza nti Museveni ali emirambo gyammwe mukakasiza nti Museveni ali emirambo gyammwe olwaleero ye olanya tumubikkule yoranya tumubikkule tutegeere kakodyo kyakali mu butabikkula mirambo gya Museveni batuteereddewo era Winyiddolo we are going to make za pocket si ensawo za pocket za funds omanyinza oluzungu njogera lwe waffe luli olw'oku ground siyagala luli olw'omubire za pocket of the funding of the students and za biological science of olanya era omusajja y'omu oli ow'ebifi yasigaddemu bifi kati tugenda kutandika kumusanga nga atunda bigundi mu katale gundi biri omulundi gumu fundraising wira kitutte emirundi 3 kakaaga omulundi gumu Winyiddolo ne bannange Museveni amazeemu ekiti sikyayagala bwa Ssaabalamuzi saagala ne bwe mubumpa sobutwala ngena nenvuga bodaboda ng'eyina ekitiibwa Ssaabalamuzi bamufudde kakwerege tabuula ku mikola alinga soda buli awali akazindaalo Winyiddolo ne byatamanyi Winyiddolo nze nalaba kabaka wa Buganda ng'atambulira mu private jet KLM ya Museveni atajja okwetonda gwe wavuma gwe weetondera otya gw'otaavuma Winyiddolo ojja kukomawo bw'oba yagala ojja kukomawo nga nnyini mwazze ebyo tetubibala Winyiddolo yasigazza bifi ate bigumba omanyi waliwo abaana ababba enva bannaye kino nkiddamu sabbanva nze bye nabba byali birala sabba kunva enva ze nabba byali binyeebwa nga mbisekula sabba kunva nfumbi ekyo nkiddamu naye omwana ayinza okubba enva ng'alumako ekifi ng'ekigumba akizzaamu alumako ekifi ekigumba akizza bagenda okukola bwe bati ng'esefuli erimu bigumba Winyiddolo supu no ebifi no asigadde bigumba kati byakuyirambwa ate ani anaali ebigumba mbw abaana boolanya tugenda basondera buli MP simanyi bamusaleko ssente njagala MP wa Nuupu osonde ng'abaana bannabukenya tebasoma abannabukenya ani abaweerera kagamba abo abaana be baana bokka kulwokuba babadde baweerera supiika owakyeyu n'asoma owakyeyune mumanyi si mwe mwatta kyeyune si mwe mwatta Nabukenya abannabukenya baalidde aboolanya abalekedde ennyumba ayina yeemuyenga ayina yegindi ayina pikipiki ennene babawe pikipiki yaabwe if not bajinguze nze nga njagala piki munguze digi
abaana boolanya munguze digimba we sente mugende musome. Abaana Bukenya mwatta abaana banna Bukenya mwabasondera wabula bali wali balaga obulumi kati bannanga babaana ensi ebajuhe bannanga ensi ebakyukiridde bannanga ensi winyiddolo mbuuza abaana banna Bukenya basoma abaana bazigi wayini basoma abaana bakirumira baliwa abaana bakirumira gwe mwatta baliwa nimwe mutuyita basiru mwagala kutugamba mbolanya yansoso okuleka abaana. Omwana wa Mutyabule alina ne gwe yaleka mu lubuto. Omwana wa Mutyabule asoma. Olanya alina ebyokutunda. Mutyabule musajja watu teyalina byakutunda. Teyalinayo kyanga kutunda ye mwamuta. Mmwe basajja mmwe temutugira na kutugira. Mbwe era funds za pocket of the school fees. Fees za hit. Namwe mujja kiwulira. Abaana ba John Bosco Kibalama basoma. Temwamubuzanga mulamba. Temwamutwalanga mulamba. Abaana be basoma. Ne mukazi ne bategeka n'okumusabira ne mubakuba ne tiya gasi. Nga basabira omuntu. Abaana badda muliro we wa Kiseka basoma. Dda muliro we wa Kiseka aliwa. Temwamulyanga mulamba. Banna yakasajja ka Museveni kalidde banna Uganda ebifi okuba wuta supu mukalabirawo kabanga akagwawo be kati ne kakwerega ne kabanga akagwa kumagumba ne kawuta supu w'omuntu ne kadde engulu hedda batugambanga omwana alina sinyiga awute ku nkoko ajja kuba bulungi ngera bwe muba mu luddo okuzigira okyusa n'okwogera n'oyegerera mu nnyindo ne bagamba omwana senyiga amuluma mu mutire enkoko tuwute ku nkoko tudde engulu kati Museveni buli lwawutayo munna Uganda ngadde engulu John Bosco yamulya mulamba Kibalama aliruddawa Kibalama aliwa Damulira aliwa abaana baabwe basoma oba abaana bawunyiddolo tebasoma baleke ate n'abawunyiddolo ebyo bye mulaba kwolanya newammwe bijja mbabuulira abasajja bagambye bwe bati omusimbi ogwayiseemu ogwo gukole gutya bwe mutatuwa ssente omulambo tugubajjeeko kwegamba olanya mwamutadde awo nga kuvubirako ngege ekyo nkivuddeko wulira ngenze ku busaanyi mujjukira nga mbabuulira ku busaanyi obwo nti bali mu laboratory najja ne mbabuulira engeri Museveni gye yateesa okukutula abalimi n'abalunzi kwolwo yali mu meeting n'Abachina ng'abawa ennyanja abayindi abakwasa ennyanja ng'ayagala ssente n'ateesa okuleeta obusaanyi okulya ebirime obusaanyi buno bugenda kuba tebukosa nte bugenda kuba tebukosa bitooke saabagamba bugenda kubanga bukosa kasooli bijanjaalo binyeebwa saababuulira saabagamba waliwo n'omukazi yagambye ndi mukutya simanyi bwe banaesenga bugwa mu bitooke tebugenda kukosa bitooke okujjako nga bunaakisussa busussa baabukolanga tebulya bitooke kubanga balina ebitooke buli mu district ki bwe buba bufulumye Tanzania kisobola obwanguyira okuyitako ennyabushozi gye buli mwe kambabuulire waliwo omwana omu mwe kansirike ekyo nkitemeddeko ettaka kankireke naye wulira obwo obusaanyi buvudde mu laabu ennyonyi ze mulaba ezo ezeegiraagira bwe bati bayiwa kisaaganda nkugambye babutikka mu nnyonyi ne bagenda mu bbanga ne bayiwa kiro ne bayiwa bugenda okukya ku makyazi wabula nga bamaze dda n'okuteekateeka obwo bwe mulaba temubutya wulira Museveni yagamba bw'ati okukutula abalimi baleete obwo obusaanyi omulimi ateeke ssente nnyingi nnyo mu kugula eddagala eribadde ku $1.5 ligende ku $3 ng'omuntu okugula bokisi ey'eddagala
Esente zonna agenda okutuuka okukungula nga sente zonna yazigulamu eddagala, sente nezifiira mu nnimiro, taddamu kulima luddako. Saabagamba naye saabagamba era mukyaddamu gamba nti nondika kwerege. Obwo obusaanyi tebabalimba. Njagala batubuulire e Kenya bwakoseza kitundu ki, e Tanzania bwakoseza kitundu ki. Bwebe ng'egundi yabufuuye kuva egundi ekyotera gye buli, kwegamba empewo yabubuusizza kyotera nebubuusa laakaayi nejja nebuusa mmwe basajja mmwe oba mutubalamu amagezi era omwogezi mugundi wulira omwogezi enyanyogedde Stephen tubeejuka ye mwogezi ate mutya nyonyo kiri awo obwo buntu tutaddeyo ttiimu y'abalimisa tufune eddagala. Ogamba omulimisa bakubulire eddagala naye era mmwe mwasoma tetulina mmwe mwasoma n'ebyobulimi, mmwe mwasoma ebyobulunzi, mmwe mwasoma finance, mmwe mwasoma ebyamagye, mmwe balamuzi, naye mbuuza mmwe basajja mmwe mwasomera mu masomero ki abalala gye bataasomera nga mwaliyo mwekka. Bwe tutuuka okuyogerera abantu covid ani oyo ayina byona Emmanuel? Simanyi Emmanuel ayina byona. Covid ayizire bati tugenda kufuna sente mu IMF tulwanyise covid. Kakati ate ekitongole ky'abalamuzi Kalemani umuntu uyu koko uyu muntu naye mmwe mwasoma kibasajja mmwe abalala kye bataasoma. Ye mmwe bannayuganda mwebase we mugenda okukkiririza nti mwebase nnyo mugenda kuzukuka ng'olubiri lwa Kabaka teruliiwo, Ring Road nga teriiwo. Mbabuuliridde wano Ring Road bagenda gisimbamu ebijanjaalo ng'olubiri balukubyewo. Bagambye tujje ensiko mu kibuga wakati, bagiyise ensiko, tujje ensiko mu kibuga wakati tuzimbewo, bagenda kukulaakulanyawo. Bwe bajjangawo tokubanga essimu yange pasito birabye nze nabitegedde tunababitegera tokuba essimu yange nga bajjeewo. Gwe njagala nkulabe bulabi nga tuli wali tugamba olubiri teruva wano. Ne bwana abakatikkiro nga yaleese agaboozi. Mbabuulira okujjako Ssaabasajja Kabaka ajja ayogere agambe bannange olubiri lwa kitange nduwaddeyo, awo tusirike tukiveeko. Omulala yenna ajja n'ayogera talina kyatugamba. Mbabuulidde bagenda ddujjawo. Naye nze mbuuza mmwe bannayuganda mumanyi ebintu mwali muwuliddeko nga gavumenti ekyuka ng'abantu batema ebitooke bya bannaabwe? Mulowooza bajjajjaffe baali basiru? Abantu b'e Mateete, wammammwe abantu b'e Mateete, mumanyi omusajja gwe baali bayita Kamujeni nga w'e Mateete yali musajja wa UPC, yakuba abantu kibooko, yasiba abantu, yabonyaabonya abantu, naye yafiiramu ekizayiro. Ekibanja kye kitunda online ate ng'ebiseera ebyo tewaliwo online. Agamba bannaye mugende mukintundire nti wabula akitunda akikuwamu 600 nti akikuwamu 600 ayongereko 5 nti ng'omuntu akitunze emitwalo 4 n'amuwako 600. Abantu ba NRM mwegendereza ebintu by'omukola kubanga bijja baddira. Ngenze mu kigambo kya Katonda. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwa leero. Mukama jangu osomesa oyigirize batabani bo ne bawalabo mu linnya lya Yesu. Leka ekigambo kino Mukama kibeere ensigo ennamu, kigwe ku mitima gyaffe nga ly'ettaka eddungi, kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu. Amiina. Ekyawandiikibwa kino ntera nnyo okukisomesaako nga waliwo ekintu ekigudde awaka. Naye olwaleero kituukidde ddala mu mbeera mwennyini. Yesu yatugamba mu kitabo kya Luka, nkitaddeko wano, ekitabo kya Luka essuula 11 olunyiriri olwa 5 mu olumu.
bw'oveno waggulu Yesu yasomesa yali n'abaki n'abafalisaayo yabalangira ebintu bingi. Omufalisaayo omu n'amugamba naye gwe musajja ate okisusiza kati ate awo olinga atuvumye ffenna. Tulaba nga olinga atuvumye. Yesu n'abongera n'abagamba naye ate mmwe abafalisaayo wulira. Mmwe abafalisaayo yabalangira ebintu bingi. Naye Yesu yatuuka n'abagamba bw'ati. Mmwe basajja mmwe kambabuulira ab'emirembe gino. Bajja kubalanga, bajja kubavunaana omusaayi gwa Zakaliya ne Aberi. Zakaliya eyafiira wakati wa yeekaalu n'ekyoto, ne Aberi gwe battira mu nnimiro, bajja bavunaana emisaayi gy'abantu abo ababiri. Buli muntu asigala yeebuuza naye ate Yesu naye alinga nkonfusinga. Kaakati awo kiba kitya, kigenda kuba kitya ekyo nga banvunaana bye saalabako. Olwaleero kiki ekiriwo? Kiki ekiriwo? Waliwo omusaayi gwa Ssaabasumba olwaleero amaze omwaka mulamba. Zakaliya olwaleero eggulo Ssaabasumba yawezezza omwaka ng'afudde. Kabona Zakaliya, kabona yafa. Wulira, mbuuza basajja mmwe mbabuuza, Katonda tagenda bavunaana emisaayi gy'abantu? Temulabanga emyoyo giri egyattanga luli abantu gikyatambula ne mu mulembe gwaffe guno? Omwoyo gwa Aberi Mukama yabuuza mu kitabo ky'Olubereberye essuula 4 va ku lunyiriri olusooka nga Bayibuli ekulaga nti awo Adamu ne bayagalana ne mukyala we ne bagenda mu maaso ne bazaala n'abaana. Omu n'alima omulala n'alunda. Batuuka okuwaayo, alunda n'awaayo, Mukama n'asiima. Alima n'anoonyereza obumererezi n'abuwaayo, Mukama gundi n'atamusiima. Kayini n'asalawo atte Aberi, yamutwala bulungi nnyo, yamupaswedinga n'amugamba tugende mu nnimiro, tugende nkulage bwensimba kasooli. Ekikulu gw'oli mu byakulunda, tomanyi na bwensimba kasooli. Jangu tugende olabe bwensimba kasooli, olabe bwensimba ebijanjaalo, jangu olabe eminnandi bwe gyaweese. Munne n'agenda yalabe, naye alabe ku bipya byatakola kuba ye teyali mulimi. N'amugamba jangu, Museveni yapaswedinga olanya, jangu osobola okubeera supiika, osobola okubeera supiika. Bayibuli egamba Mukama ajja tuvunaana omusaayi gwa Aberi. Nga temunnaba kudda kwoli Aberi, Mukama avunaana omusango gw'olanya, naye bw'amala omutta, wulira, Bayibuli egamba bw'eti. Ng'amaze omuttira mu nnimiro, Mukama ajja abuuza Kayini, amubuuza Kayini, Aberi aliwa? Muganda we aliwa? Eyo yebadde vidiyo y'olwaleero. Eyo ye vidiyo y'olwaleero. Museveni amangi anono omusajja yani? Thomas Tayebwa olanyaliwa, Winyidolo olanyaliwa, Mau olanyaliwa, olanyaliwa, muganda wammwe aliwa. Katonda omwana yamuddamu bw'ati, ekisebo kwegamba nze mutereka, ensawo yali emutereka yagwa. Nze mutereka ssebo. N'amugamba ssebo ate oli mu kwekaza, tokimanyi omusaayi gw'ogulira bwe gunkabirira nga guli wansi mu ttaka, guli wansi, oyasamizza akamwa k'ettaka ne kanywa omusaayi gwa muganda wo. Wulira, mwana gwo omusaayi gwa muganda wo ogenda kufa ng'oli mmombooze, ne by'onoolima tebijjanga kudda. Nsomye Bayibuli ngisomye kubanga obudde bugenze sijja gye bikkula, genda woosomewo. Museveni mu linnya lya Yesu ne by'olima tebijja kudda, n'abaana bo tebaliraba mukisa, bwe balirya tebalikkuta, bwe balyebaka tebalifuna tulo, bwe balyebika, bw'olya ebika gwe ne famire yo temuli buguma. Muganda waaliwa? Museveni muganda waaliwa? Museveni omanyi abantu bose, oli yatta omuntu omu yekka bw'ati Katonda n'amuvunaana, naye Museveni omanyi abantu bose. Museveni kakati akyaliwo akyayokya. Nawulidde mbuno n'ow'ekiswalo nabbosa Ssebuggwawo, naye mbuno ali ku minkekere Dubai. Naye bannange kati olubwama ali Turkey, ono ali Dubai, ono ani omusajja Matayasi Kyaligonza ali India. Naye bannange ate buli omu amusetinga, naye ow'ekiswalo nabbosa Ssebuggwawo ku myaka egyo, naye okuggyako kiki kyotalyangako ekyo ekyali kikuyingiza mu gavumenti ogugudde?
bannange Bayibuli egamba bw'eti omwana yakikubamu oluyimba kale bw'oba tosoma Bayibuli kino kyo wakiwulirako kubanga oluyimba lwava mu kyawandiikibwa nti bannange ekibuga Babiloni kigudde mu kifulume ekibuga kirimu okufa ekyo kigudde mu kifulume kijja kubagwira wabula bannammwe badduka ekibuga nambe shadduse ekibuga Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ku myaka egyo nga tolina nagawalula box gundi Gomez oyingidde ekibuga nambe shijadduse Patrick Nsamba Osalwe omuvubuka adduse ogubuga agudduse agenze wabula oyingiza Gomez owalula Nampalule takyalina nagazikwata yenna awalula Nampalule kiki nange nfunye bwa minisita nze nafa sifuuseeko minisita nze nafa nfuuseeko minisita kaakati ali ku oxygen bwe mpulidde naye bannange mugenda kufuwa Abaganda bagamba ogw'okulya gwasuula wammese mu kita mukazi gwe bukyango ojja ku bwa minisita obwo kiki wali otukoledde ng'ojjeko okulya kiki wali okoze mu minisita of gundi naye mmwe bannayuganda mmwe naddala ab'enaalemu abeefuula bakakwerega abatategeera njagala tutandike nga tulina minisita wa information technology and whatever Joyce Baagala owulidde bali mu kisaawe kimu amakinzaani ow'ekiswalo Nabbosa Ssebuggwawo talina nagasitula bigere jjo nabuulidde ne mbagamba jjo nabadde mbuulira ku ki tuli bitundu ku bannaffe omuntu omu yagambye nagezezzaako okwogera ku butundu obusinga obutono ku muntu sayogedde ku mutwe sayogedde ku mikono kubanga ebyo omugaso gwabyo bimanyi nabadde ngezaako okujjayo gwe yeenyooma nti tolina kyosobola kukola mu revolution nenkulaga ebitundu ebisinga okuba ebinyoomebwa ku muntu ng'ate birina omugaso munene nnyo to the extent nti obwoya bw'omunyindo bwe buprotectinga ate bw'okolagana nabwo obulungi ne covid tayingira bw'oba obuyina nga wabusiba ne paafu n'osibamu awo omuggwa ne covid akomaawo eri gye litayingira kubanga covid bagamba bwe bati tokwata ku nnyindo munnange oba owedde kati nga wakolaganye n'obwoyo obwo bw'omunyindo bulungi n'obuwaayo kyobuwadde covid tayingira wulira omuntu yangambye bw'ati mwana gwe obuulidde enjiri neneewuunya ali eyo mu nsi ezo 001 za world 001 eyo manyirawo USA the land of what opportunities simanyi the heaven is gate simanyi what bagiwaana wulira omwana omuwala yatuuka eyo recently ng'agenda mu babiyita batya ebyo ng'agenda nga bamunaaza engalo bulungi nnyo nga baziwawula bulungi nga bazikuuta nga fingerprints ziggwako zino enjola zino nga ziggwako nga yenna atukula obugalo kagamba nga bwakukwatako bw'ati muzeeyi kala lyagamba kiki naawe olinga njiridde gundi endebe y'ebiyenje omwana omuwala yamukwatako ng'aweweera obugalo muzeeyi kala linagamba mpulidde nga njiridde endebe y'ebiyenje kagamba ng'omwana omuwala aweweera obugalo n'atakomaawo n'ebigere ne babikuuta nabyo enjola ne baziggyako nga buli lwatambula agwa obwo obulaba ng'obwokusaaga obwo obugundi obwo bwomu nga buli lwatambula agwa kiki enjola baziggyeeko ate n'agenda anoonyaayo sokisi ziri eziri haadi asobole okuyimirira ku ttaka anywere naye nga buli lwalinnya ku tayirozi bw'ati dim nga si talina buzibu wabula yawagaddeyo obwo obugundi n'abuggyayo okitegedde kaakati waliwo n'owoolwala yagambye naye musajja gwe kugamba enjiri yakubuze n'osalawo obuulire ku lwala bw'oba tolina njiri enjala ziveeko kubanga wali badde otugamba nti abooluganda leero siina kyawandiikibwa siina message okusinga okujja okubuulira ku njala ng'omanya namukubye 3-0 olwala tayina anoonya lunoonye bannange olwala ate oba lwaguddewa bannange yangaye mbu nabadde siina njiri nenja njogera ku njala wamma gwe wulira nzizeeyo wali wulira squadi yaffe tuyina Mpuuga ow'ekitiibwa Mpuuga bayina siyato yukke abo bali mu nnamba emu buli omu amaakinga munne okere oli emu muwadanku nnyingi ye ate kiki ŋŋenda eyo bayina Museveni omusajja agambe bw'ati nabagamba mugyewo gundi akazindaalo nomugana kati ŋŋenze Geneva kuyogera luzungu agenze Geneva
nze Geneva kuyogera Luzungu kati ffe tuyina omwana omuto Kyagulanyi Ssentamu bayina namukadde omusezi talidde bantu bitooke byebigwa naye mmwe mwagala Uganda efaanana etya kwegamba mwagala Uganda ya Museveni Nabbanja ow'Ekiswalo Nabbosa Ssebugwawo oli emu abantu senga tubawa ekidomola bakinone gaba nga bakisitula bwe bakiwanyisa mu mikono bakiwanyise nga batambuza bigere bakituleetera ekansanga basobola okituusa Nabbosa Ssebugwawo Museveni oli emu ne Nabbanja tubawadde ekidomola kimu mukkirizibwa okukisitula nga bwe mukikyusakyusa buli omu aweeko munne akyetike akirengeze akiwalule naye nga mutambuza bigere basobola okituusa ekansanga basobola okukituleetera ekansanga naye mubatisse Uganda naye abo tubawe embaata bagigobe basobola otuleetera embaata naye mumanye emisinde ensi gyedduka kati bwaba tebasobola kugoba mbaata mubakwasiza future yammwe future yange Bobi Wine yagiyina Kyagulanyi Ssentamu mutabani wa George William eyange yagiyina Museveni tuyinza kukwata ku future yange nkulayirira naye mmwe abeNRM mulina amagezi mu mitwe omukazi oyo eyagamba nti Katonda yamutonda bubi ye n'alaga Katonda nga bwe baali balina omutonda n'alyoka yemyosa n'alyoka gwe mukazi gwe ebigere byatutoolanya bikukime naye Museveni kyawandiikibwa kigamba bwe kiti olanya aliwa Museveni olanya aliwa Mukama yabuuza Kayini muganda wo aliwa nga kimaze okuyiwa omusaayi gwe kimukwese tewali namukubyeko liiso senga Katonda yali talaba senga n'olwaleero Adamu akaaba omwana wange yagenda wunona ng'empuuna malungu yagenda wunona nejebuli eno simanyi oba battireeyo ne basuula nga nnoonyeza omwana wange kumbe ekinne waakyo kyamutta ne kimuziika mu ttaka senga Katonda tiyalaba senga ne Adamu gyali agamba omwana wange oba ensolo ze zaamulya nga ne Kayini guli wali gunyumya naye oba bannange muto wange eyo oba yalaga wasimanyi baaba bannange oba bannange yalaga wa kyokka nga kyekyamutta Museveni ebyo byakolera ddala Museveni olanya aliwa kale Museveni bwe basigwe wasoolanya lwaki tetulaba kuolanya ezo keesi ziba za mulembe nnyo nga bakulaga ku muntu batulaze abantu bangi ba Bishop Ssenkyama simanyi bakalidinaali Nsuubuga abantu batulaga abantu ne bakulaga omuntu mu keesi nga bambi nabagamba Museveni yafuula oyo omusajja oguntuntu tuyinza n'okuba wano nga Noolanya yamunywa kaawa mbabuulirira wano lwaki abantu boolanya tebasobola kulaba ku mwana naye mwe mumanyi obulumi bw'okuba nga omuntu otosobola mutunulako kulaba omuntu wange naye mwe mumanyi kyekitegeeza lwaki Museveni atujoga to that extent nti n'omulambo aguwamba ng'omuntu amusse mwena ne mukimanya nti Museveni yamusse n'omulambo n'agutwala tetusobola kwewaayo eyo keesi ne tujaasa tugwire bugwizi keesi eyo tujaase temufaayo tunaagula endala abafa bafe twase keesi keesi yabike tulabe kiki ekiri mu keesi mujja ggwawo ekigonga mulimu omulambo gw'engeye mbabuulirira wano nga mulimu omulambo gw'engeye Museveni gwe yagize eggulu gye yasaze mbabuulira mujja kusangamu ekiti waliwo omuntu eyagula TV e Uganda ne bamugamba gikwate bulungi teyatika nkwegayiridde kwata bulungi kubanga yajja mu dduuka n'agamba njagala eyo njagala ng'eyo eno ne bapaakinga ne bagira ne bamuteeka agenda okutuuka ewaka okupangulula nga basaze endoddo y'omuti ne bagituuzaamu agenda mukyala leero katandika butandisa agenda okujjamu bw'ati nga mulimu ekiti nga kino kye batemerako ennyama nga bakipaakinze bulungi yenna zaagwirana agamba wa boda ntwala bulungi mukwano ntwala bulungi ojja kwasa TV ntwala bulungi agenda otuuka ewaka okukola bw'ati nga mulimu kiti nedduuka takyalijjukira Kakweriga avudde mu kyalo agenze Kampala kugula TV takyamanya oba yagiguze ku Wile Street okitegedde njagala tuwaase keesi eyo oba tujasiza ggulu oba tujasiza awo egindi tujaase tulabe kiki ekiri munda bw'aba olanya lwaki tetumulabako
naye nze ngenda kusaba essaala ng'eya Katonda gundi ng'eya Yesu. Yesu yagamba taata nkwebaza ngulumiza nange nkugulumize weebale nnyo weebalire ddala information yaffe mugiwulidde nti ntuufu wabula wana abalaga omuntu agamba naye abaana batulimba nti ate aboolanya tebajja mulabako. Waliwo eyamulabyeko kabeere deputy speaker. Deputy speaker ayinza okubeerawo nga ali awo akaaba wabula ng'akaabira mbwa nga mulimu embwa mu keesi. Omuntu gw'akaabira yamulabyeko. Musobola okugyamu ogwo omulambo nga mulimu mulambo gwa mukazi. Ne mwewuunya ne mubuuza kugamba yoolanya olufa ate afuuka mukazi. Mbabuulirira wano mumusange ng'omulambo ogulimu gwapise ebbere liringa erya nabbanja. Kambaviire n'okubaviira nze wamanve wano. Museveni muganda waali luddawa ab'omulembe guno Mukama ajja babanja, Mukama ajja babanja omusaayi gwa Aberi. Mukama ajja babanja omusaayi gwa Aberi. Aberi owaffe wuuno, Aberi owaffe wuuno baganda be baamusse. Wabula Winyi Dolo ne Nobert Mao be baataddewo nga ba public relations officer. Buli kimu be bakyogerera kakati agamazina go kasitogalaba. Awo obuwangwa buba bukakasizza ddala nti Oulanya yali mu keesi. Kubanga balaga obugundi obuvumu nti senga wabaddewo omuntu abadde yamusse tubadde tumufumite effumu. Bakunnyonnyola era ekyo kitegeeza kubanga bonna bayambadde amaliba gengo. Kakati awo kiwedde yafudde nakyo deesi. Mirundi emeka bantu mmwe nga gwayogerera obwakabaka bw'eyengulu. Winyi Dolo gwoyogerera kalicha, gwoyogerera kalicha y'eggulu. Mwegase ne Museveni ne mulya munnammwe nga mwe mwagala kwegaggawaza. Winyi Dolo naawe olina fayiro zojja oleka ku mmeeza olimba. Naawe ennyumba yo oligireka tennaggwa. Olireka embaga ya mutabani wo mu ddiiro. Olireka birthday eyo ng'ebadde etuuka ng'eyo Oulanya. Mumaze omutta ate ne mumukuliza birthday bantu mmwe muli bakunguze. Era olwaleero yeebadde birthday ye. Era egenze mu maaso ne keeki bagisaze. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Basajja mmwe mulina emitwe. Mulina emitwe. Mwebale nnyo. Olwo Museveni abalaga nga bw'afaayo nnyo ku Oulanya. Era Museveni abalaze nga bw'alumiriddwa ennyo Oulanya. Ye Museveni lwaki tannaba kukuba liiso ku Oulanya? Museveni jangu obikule keesi ogirabeko. Ekintu kisituke mu keesi kikuba oluyi. Sipuliyano ye yakugambirawo nti Museveni gwonzise. Weeretese ekimuli fulaga nevaako neegwa. Fulaga nevaako neegwa. Yagisika. Yayisa omukono bw'ati mu keesi n'agisika wesyo neegwa. Nagamba gwonzise tonteekako kimuli. Kakati Museveni jangu okuba eriiso kujja ko Oulanya. Oba genda y'omuziike. Museveni gende eggulu oziike. Museveni gende eggulu oziike. Nkugambye enderya yamugamba talina kuziika. Museveni n'amusaba n'amugamba information efulumye nnyamba ngende nziike. N'amugamba bw'ogenda n'oziika owedde ojja kudda nakyo. Naye bwe waba tewaliiwo naye mumwereka mbabuulire Bayibuli egamba bw'eti. Ekitabo kya Bassekabaka ekyokubiri 19:22 is it? Wali ku story ya Akabu Bayibuli egamba bw'eti. Katonda yabuuza olukiiko lwatula Katonda n'abuuza naye Akabu mmukolere ki? Bayibuli egamba omuzimu ne gujja mu maaso ga Katonda n'ogugamba we guti nze nsobola okugenda ne mukutomereza nti otya nti nja kugenda nfuuka omuzimu gw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be bonna tyotyo. Katonda n'atuma omuzimu n'ogenda Mukama njagala ositula omuzimu gw'Oulanya. Kalicha y'eggulu bw'eremererwa nga terina weeyisa bombo kale kyekkirizibwa. Kali kyandala Mukama bwe babanga okusitula Oulanya balina kuteekayo bombo nga Museveni aliremesezza okuyingira mu keesi. Mukama nga bwe wali guli omuzimu ogwasendasenda Akabu gwe wagutuma. Ng'obudde Mukama njagala ositula omuzimu gw'Oulanya. Bannemwe Bayibuli mugimanyi genda osomewo. Kakati waliwo omuntu agamba katabani kakatongole enjiri yakaweddeko kakati kasomesa mizimu. Kyawandiikibwa yatuma omuzimu ne gugamba nze nsobola okikola. Mukama nsitula omuzimu gw'Oulanya gugobe Museveni wonna wabe. Museveni njaga tumulabeko olumu ng'ali ku muzindaalo bw'ati ayogera. Countrymen and countrymen women omuzimu gw'Oulanya gujje guliko ogwakasira eggwanga ne muzaatanga muwanvu bw'ati.
abalabe bonna nga bajja basatu bana bataano kazini ali saidi eno waliyo olanya gundi ali wali ava wali yani nyakayirima musajja muwanvu bulungi balyoke bakugobe ku mukolo anti togwa ku mikolo linga soda balyoke bakugobe sebo ne ku mukolo gw'abakyala ne ku lunaku lw'abakyala Museveni ye mugenyi omukulu temukkirizibwa kukola mikolo Museveni oli mukyala olekobere ku mikolo gy'abakyala abavubuka bayina Museveni ne yereeta ku lw'okubanga bamuwaana is more younger than his son. Museveni oli muvubuka olyoke okuza emikolo gy'abavubuka emyoga kati emyoga giri luddawa emyoga nga temukyajogerera tubadde mu mawulire emyoga kati emyoga giri luddawa NSSF public service mwajokeza nene mu mawulire tukiraba naye mwe bino ebitu mubigenderera tebakipostinga tebakyogerako balinga abatayokeza kintu naye ekinsanyudde amawulire galina ripoti ntuufu mbabuulirira wano amawulire njogedde n'omuntu akwanaganya monitor New Vision Red Pepper Lupinyi Etopu Lumuli STV NBS abakwasaganya bonna angambye byonna tubimanyi ate era tubiina ne mugamba mperezako ku PDF. Yes, just a matter of sharing a link. No genda mubire no wanulayo ekintu n'olyoka olaba bwino engeri Museveni gye yawambye omulambo gw'olanya obusaanyi buvudde mu laabu obusaanyi obwo butegeera butya nti tebagenda mu Western Uganda kubanga bulya muddo obusaanyi obwo butegeera butya nti tetugenda Mbalala tetugenda Nyabushozi tetugenda Kiruhura tetugenda Isingiro mubuyiweke gundi Isingiro yewaffe ekyeya eyo we wasinga ekyeya eyo Isingiro omusana gwaka ne gugira ng'obusaanyi tebujjangayo obusaanyi bwategedde butya nti busobola okuva Tanzania ne bugenda eneggulu simanyi amudate lwaki tebwagenze lwaki tebwagenze Kisozi lwaki tebwagenze Kisozi babalimbe Museveni mubolimba siriimu wanimba lulinga simanyi mbuno ndi kada sharp kadogo we kijana sebo nganze afande concert chap piga makofi cha zinanguruma sirazete zinanguruma ne mama ne yebuza bana baffe baddawa afande kadogo awonange nenteko obugere mu nsawo Museveni tukyaddamu kunfugako wankwereza nenkwerega naye Mukama yeebale nakubuuka bwenzijukira ebiseera ebyo amaziga ne ganyunguka kasajja gwoli kabyotta n'abantu n'obalya Mukama bawo omukisa Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama Uganda Kayini yasse Aberi wabula yeekaza n'okumukweka amukwese naye Mukama eyazuuka eyasitula omusaayi gwa Aberi Mukama situla omusaayi gw'abantu ate Mukama wulira Janet olwaleero azzeemu okwogera ku Babi ne bazadde ba Babi Mukama Museveni ayagala kutta namwandu wa Muteebire mbw amanyi bingi maama Betty mukyala Betty namwandu Museveni ayagala kutta namwandu Mukama wagamba gwebba w'abannamwandu Mukama njagala oprotecting mukyala woyo Bible gamba yabba w'abannamwandu Mukama namwandu wo baagala kumutta Museveni ayagala kumutta naye gwe Mukama Katonda naye Mukama olaba Mukama osobola okukuuma engabi ng'eri mu game park omuli empologoma omuli engo sebo engabi nezikula nezizaala nekaddiwa nefa byayo birala ng'empologoma tebasisinkananga nako empologoma ebeera eyita eno ng'enge n'engabi eyita eno nekaddiwa nezaala akaana nekakuza nako nekazaala kanne waako neziyala Mukama osobolera ddala okukuuma namwandu oyo mu manyo ga Museveni Mukama oyo omukyala namwandu Museveni yamuyiwako abeesefusi era be bakyawambye ewaka kino nakiwulira bakinyumya baali ku mwenge
bali ku mwenge ebyo ebisajja byabwe ebyo byeyogeza hakimbwe eno nekyogera nti omukazi ali under house arrest teri amulabako toyinza nakumukubagizaako nti munaye maama ngaekitalo munnange ekyabbaawo never. Naye Mukama lwaki Museveni atujoze bwatyo mazima ddala? Kwegamba Mukama osinga kwagala Museveni ffe totwagala. Kwegamba Mukama ffe totwagala. Wamuwa mandeeti atutte. Kwegamba Mukama weekobanye ne Museveni tukaaba amaziga. Oba omusajja ono ye yeetumisikiriza okutukaabye. Kyogamba Mukama oyagala tukaabe, oyagala Mukama oyagala Kalamojja ekaabe. Ebyobugagga byo wawa Kalamojja. Museveni lwaki teyali mu Kalamojja bw'abanga ayagala ebyobugagga bye Kalamojja? Omusajja talya bya nnyanja naye atta abavubi. Mukama abasajja batuuse n'okutuleetera obusaanyi buli ebirime byaffe. Naye Mukama wagamba Kayini n'omugamba bw'onoolima togenda kubaza, bw'onoolya tojja kukkuta. Ebyo byennyini n'omugamba ojja kufa ng'oli mmombooze. Museveni gwe ne famire yo mujja kufa nga muli mmombooze. Anti oyagala kugenda mu Angola bakugobeyo, ogende mu bibira by'e Congo bakugobeyo, ng'okaddiyo oli mukadde tokyalina, ogwe ku kkubo ofiire ku kkubo. Bali kuziikako bitundu kasajja ggwe. Bali kuziika bitundutundu ng'embwa zaakulyako, ebiyenje byalyako ne biremwa, embwa ne ziryako ne zirekawo, ebibe birye birekewo, n'empisa erekewo. Kati obutundutundu babukuŋŋaanye bakolemu DNA bagambe za former za president of the Uganda twamusanga ku kkubo nga yafa wa kitundu. Museveni okolimirwe nnyo ekikolimo ekisinga sita. Museveni okolimirwe nnyo ne DNA eyo. Abaana bo balifa mmombooze. Bazzukulu bo ne bazzukulu b'abazzukulu bo baliba basabiriza paka okulya okufuna ku kyokulya balimala kusabiriza. Ne bwe bali tuuyana tebalifuna, kubanga etteeka ligamba muntu yozo mwonnajjanga ekyokulya. Ne bwe bali tuuyana tebalifuna, naye balimala kusabiriza ne bafuna ekyokulya. Buli kye bakwatako kife, buli kye basimba kikale, buli kye balunda kife, buli kye basuubula kife. Babeere ekikolimo ky'ensi. Mu linnya lya Yesu. Mukama nsabidde abanyigirizibwa, nsabidde abalwadde, nsabidde ab'embeera ezitali zimu, ab'emitima egyennyise. Mbasabidde Mukama. Waliwo abantu nga gavumenti ye batuusiza ku ekyo. Waliwo abagwa eddalu nga yagwa eddalu lwakuba gavumenti yakimukola. Waliwo bamulekwa teyalaba ku taata. Waliwo abataziise ku bantu baabwe. Waliwo abataziise ku bantu baabwe. Naye nga Museveni yababuzizza, balina ebiwundu, balina ebibuuzo ku mitima, waliwo be babbyeko properties zaabwe. Naye Mukama nkusaba gwe Katonda ow'obwenkanya, buli muntu omuwa obwenkanya. Kuba Bayibuli egamba gwawoolera eggwanga. Kyova olaba Mukama mu ssaala zange nkwegayirira nnyo. Tutuuse ku leve ey'okuwoolera eggwanga ate nga watugaana. Tutaase, essala egamba bweti, tutaase tuleme okugwa mu kukemebwa. Totutwala mu kukemebwa Mukama, naye tulokole mu bubi. Kubanga bw'otatulokola mu kino kye tulimu, tutuuse ogenda mu kukemebwa. Naye Mukama ng'essaala bweri, totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu Museveni. Mukama kasajja katwale. Mukama wakiri, naye Mukama kikole. Babeereko nga balinnye mu nnyonyi, bagendako lwakitula, bagenda kujooga. Breaking news. Taata, maama, omwana bonna baweddewo. MTN in full. Mama, taata, nange bonna baweddewo. Bonna baweddewo mu State House. Bakakwerege be basigaddeyo kiwedde. Ekyo Mukama asobola okitukolera. Tukulage Museveni nti etteeka lyaffe ligamba bwe liti tetuziika muntu abadde mu State House nga tetunnazaamu mulala. Nga mwaganye okuziika supiika. Tugenda okukuziika nga yo omwana yamaze oyingira entebe. Ate tuziika tewaliwo head of state. Tumukata bukase kuva magerezi olumala okutuula wali n'agamba kakati omulambo mugutwala ekitalya. Ageze agambe nti muguziike tweyiwe ku kkubo naawe evaako. Tumuggyeko. Lunaku lumu Uganda erina likodi yajjako omukulembeze yakatuula mu ntebe akyasiimulako nfuufu. Ne bamugamba vaako. Vaako tweyiwe ku kkubo tumugambe ogambye tumutwale lwakitula ogambye tumutwale lwakitula vaako. Vaako kiki agende ekitalya.
Museveni n'omulambo gwe tugutwala ekitalya tukuleete mu kkooti tuguteeke wali mu kaguli bagusomere emisango ate bagugambe bwe bati toyogera kigambo kyonna kubanga ne kkooti gy'oli muntu ogenda waawinyi ddolo naye mukama tugenda kunyumirwa Uganda empya. Museveni toyogera kintu naye nga tukimanyi yafuwa naye tumugambe toyogera kintu. Ekkooti gy'oli muntu nnyo Richard Birivumbuka toyogera ekigambo. Mumuzeeyo tukuleete ng'okyumuuka nga buli mukubo woyita tukukomyewo ffe tutuule mu kkooti tuwulirize omusango bagambe wakyaliwo obujulizi obw'okwokya Makerere tebunnaba kuvaayo, waliwo n'obwagundi tebunnavaayo, waliwo n'abaana be baasuula mu nnyanja tebunnavaayo, obw'ekitiibwa tuweeyo ebbanga bakuzeeyo myezi 7 tukyakukunguza tukuvugana ku kagaali ojja okunkumuka paka mu kkooti tukuzeeyo. Mukama njagala Museveni omuntu n'omulambo gwe gusalirwa omusango tumtuke no akunkumuka asigaze ka skeleton nga tukaleeta mu kkooti tumale tukateeke mu museum abaana basome fracture eno joint fracture eno gundi compound simanye eno biki tukateeka awo kakunkumuke kagwewo tukusasule ne muzzukulu wo abadduse simanya abagenze Tanzania abagenze wa babeere nga bakimanyi nti abaana baffe bwe baba basoma biology practicals structure of simanyi za maani za sketch za skeleton tujjayo kawanga kugwe musajja gwe. This is Sikala, this is Orbit, this is what Mukama tukubagize n'ekyo tujja kuba tetulina kye tukubanja tutandike kukuwa bya 7 bya 10 ku mutwalo tukuwa kasanvu ffe tulya 13. Ekyo Mukama nze Mukama yenjiri nja kugisomesa abantu nti tweyama mu maaso ga Katonda nti muleete ate ebyo bimu ebyo 10 bwe binatuuka ku 7 kya 10 ebyo biba biyita wange nze manya akawunti y'okubiteekako ekimu ekye10 mu kiwa abasumba bamwe bwe biri linnya ne bituuka bya 7 bya 10 nze kakkirizibwa bisolooza kuba nze nabireeta. Walewideyo ku muntu akyogera ab'omu Amerika abawa nga mubisindika wano nze mbitwala nga ku mutwalo olyako 3 Katonda tumuwa kasanvu kuba yatuwonya akasajja kati ndyoke nsibe nga nze mbala ssente nze nzitwala ku akawunti ya Katonda era nze njimanyi. Mukama tuyoke tukuweereze Uganda tujja kuddamu kugirabamu kisiyaga tojja girabamu kukunama abantu tubabwi tubagambe twakola endagaano ne Katonda teri kwambala nkunamyo bw'aba atuggyeko Museveni. Mu bulungi tubasomesa abantu batandika okwambala nga malaya ya bujingo eyambala byewalula ku ttaka bw'ebiti ate alina n'ey'okusatu kati ennaku zino nja gibabuulira. Wamma Mukama tusisinkane otusumulule mu linnya lya Yesu, amiina. Gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mu linnya lya Yesu, amiina. Mweraba Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa tuyina gundi 2 mu Amerika wajja kubeerayo okusinkana kw'aba NUP retreat eyo ejja kubayo mu gwa 8 ate yo mu Amsterdam ya mu gwa 6 nga 3 paka mu gwa 7 nga 3. Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa tusisinkane enkya. I sign out.